Mweyagala. Yeah. Henry. Mweyagala. Fawufu. Kati okalya dyako. Kati olowooza ngambe nti tikawooma nga sikalyanga kunakalyako. Temubeera mwenna. Like Henry abawala abamukwana akuba screenshot naga baby. Where necessary because sometimes asindika babi. No. Nompoziko nga bachalire. Like even my friends sometimes. Even your friends? Dina, mwa mikwano je gwanyiza Henry. Yeah, and he sends me, look at what your friend is telling me. And even they send nudes. Cry baby. One. Akaba. Okay? Bomunyiza akaba. Echo ate Henry ningange yabadde ekirabyenga wakatuuka. Like Henry I like ali so emotional. Abiteka munyo feeling. Yeah. Kati bwakaba ani amusirisa. Ate akabirani. Kikyasinga okwagala okulya nga asirise. Nga asirise kyasinga okwagala okulya. Mugabo omwaka naaseka. Ko almost jakogera. But I babysit him. Ha. Do not. No. Henry, give me 5, bro. No, but don't give him because Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Okay, CRUZ exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate Zyra bannange. Lwaki tolekeraawo ku music wo gwe buli kaseera oboozi naasina. Abatulaba Zyra azze wano naye music amuleseeko mbwazina kano katungujja simanyi kanabuki kano akabojja. Bambi kanyumye mugenda kalabako nga katuuse wano. Kali very smart. Nenga bwomanyira Blue Family bambi enga tubambadde kombine. Henry yanyumye biri tayagala kumanya. Ladies and gentlemen, ALLANCRUZ is my name, and of course CRUZ exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira nyongera okukwanizaako yonna gy'otulabira. Webale nnyo webayire ddala budde bwakiddedde naye gyonna giba mikisa myereere era nga nyongera obbategeeza on the set. On my left hand, introducing to you the Blue Daddy, Aje on the blue side, atule wano, yita wano bwoti, anyumye ayambadde ka blue, kamufitinze bulungi nnyo. Allahu Akbar Muhammad Rasulullah. Eradde taata oli otya oli bulungi Henry obulamu bugamba ki buli kiriya ennyambala muwaawo tik self respect awonawo tik oli wakabi muganda wange mpoza erinnya ganda gwani Sina linnya ganda. ogambye otya Nina linnya I have that English name. Okay, which English name? Egesa. Egesa. It's an English name, ne Henry. I only have English names. Betugenda okumanya mu kitundu kyaffe ekiddako. Kakati gwe ngendo soko kwa microphone wano. On my left hand side, already in the blue seat, waliwo Mr. Egesa Henry. Atudde bulungi nnyo, very smart. Yasaze akaviiri. Nkugambye muganda wange.
omusajja akubye ekivundu awunya bulungi Henry ate ng'era ku side eno ku blue side nkusaba mu bigambo nga 10, 15, 20, 30, 40, 50 mbadde nkusaba introduce. So hey guys, Yeah. This is Egesa Henry. I hope you're doing fine as I'm doing. And I would like to introduce, I think I should just welcome. No. Please do a very good introduction. Yeah. Okay. Yes, because people. So yeah, guys, I'm welcoming my beautiful wife, Zayrah baby. Please, can you please have a seat, my love? So, I think you can have your mic. Kati soko banjulire bulungi omuntu atudde wano bakitage omanyiza abantu balowooza mbu nsala bigambo Egesa kati gwe banjulire bulungi wabuli omukyala atudde wano n'ebitiibwa bye nze ndyoke ntandika ekyo nze saagala nze ngako bantu. But I already did that. Anno kati eno introduction egenda kubaako omukyala atudde awo ye gundi otwe profile ye otwe bimukwatako otwe kuti nange ntandikirawo omanyi abantu balamu baba balowooza mbumukoma ku TikTok awo tomanyi tosobola kuwa CV ya muntu wo wamagi bawo tandikirawo. Yes, mudakiikeemu nze ebisadde ngenda bikola. Yeah, so guys, as you know, she's Zayrah baby. Is it okay to say your real names? Desire. Yeah, she's called Nandija Desire. Soon changing to my name, my other name. Egesa. Yeah, so yeah. Desire Egesa. You know, because I have many names. She can take one of them. Yeah, so guys, yeah, that's it. That's enough for today. Ladies and gentlemen, a short commercial break. Jose Extra tuwumuzeemu katono bwe tukomawo show y'abantu gye balindiridde etandike. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 07439761 oba 0765520038. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale so tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye omukyala Desire Nandija. Yeah. Nandija. Naye nimanyi ba Nandija kye beddira. Manchi yeddira. Yeddira ki? No, don't. Nina Last time, wamugamba Tesa mugamba yambuza nemukubira mama ngamba ati. Okwasa omusajja ku mumwanga agenda okwogera. Hannange ladies. Zyra abeera n'eddola ye wano mu ssimu. Tekyusibwa tevaamu nereyo kankebere. Dola eno oba diopu oba dola original. Zyra dola eno tevaamu wano. Nawe oba ogikyusa. I never seen me changing that thing. It's always behind my phone. Oh really? Nno leero nno munnange naawe ogenda kututama butami. Otandise ebintu by'okukkiriza tokkiriza. Omukwano mubi. By the way Egesa olaba neegombako lumu neŋŋamba basinga ngwako mu mukwano bwe gutyo. Zyra omulaba nga yenna aweddeyo. Now, you know, be ready. What are you ready? Ojiro chabirika. Byesonye. Olimba.
bizibumu ino byango ready. Ladies and gentlemen, Zyra, Baby, and Henry Egesa. This side I'm having Zyra. She's one of the most followed TikTokers we have in the country. She's a very big influencer in Uganda here. Atenga, she has a really good heart. I know mtu omulungi. Era nga y'omu kwabo ba TikToker be bayita bakagujje mu ggwanga nti bw'oba oyina ky'oyagala okukola nga toyina Zyra mu ggwanga Uganda mukadde kano obudde buzibu mukko. By the way, nga sikulimba waliwo essomero linakutwalako baliyita The Ocean of Knowledge. Nabatwala mwenna, but director w'essomero yaŋŋamba nkwebazaako ensusso. Bonna bapostinga era bonna amasimu baakuba ba clients. Naye according to director, saagala TikTok be natwala mu nyiigire, they said buli muntu gwe baabuuzanga avudde ku social media, how did you get to our school? Zyra. So kyandeetera okumanya neŋŋamba nti oli wa mukisa. Ate Zyra, don't misuse this fame to eragira ku bantu. Do business as it's given to you. Have never gotten a report. Just akantu katono nnyo, just kano just akokuzuukuka ku makya keka kumenya. Omuntu okugamba Zyra nti zuukuka ku makya tulina appointment ku ssaawa 4. Because I sleep late. Ng'okola ki? Nkola. Ng'okola? Yes. Now yesterday I was shooting videos very late in the night. Kale byebyo nno. So kakati nina Egesa Henry, nina ne Zyra. Tugenda kunyumyamukko. Jukira tuyina omukolo gwaffe omunene. Henry, omukolo weeteeseteese otya so far? Ndi mwetegefu. Ndi mwetegefu naye si nnyo naye era ndi mukwetegefu. Mpozi naku z'omwezi mmeka? 4 January. 4 January bamuyita batya mu Luganda mpozi? Ati zikulukusa mutungo. Mukwano. Nzaawo nali mu option. No, what is mukulukusa mukwano? Pozi oli musoga. January. Ate mu Lusoga baguyita batya? January. Is it January? Egesa olabika oli musoga era erinnya naliwulirako. Egesa. Egesa oli musoga. Teweegaana. Amesamya. Almighty. Almighty, what's that? Gutomanyi Lusamya. No, that's not there in Samya language. How do they say okimanyi in Samya? How do they say? Ti olumanyi olulimi? What do they say? Nkerabira nengina banka jjukya njaka kujjukiza. Just don't worry. Enaku z'omwezi ziri mmeka? Zyra ava ku simu. No, I was checking something, but it's done. 4th January. 4th January. Lugenda kukolera ku mmeka? Gonna be there Saturday, right? Why don't you just check on the calendar? Saturday. To be sure. Just to be sure. Omanyi ennaku zino munaye ebintu bingi abantu baba busy. Lugenda beera lwa nga nnyo lugenda beera lwa 6. Yeah, it's gonna be a Saturday. Saturday. Yeah. Tugenda beera wa? Patida Samaj. Yewa. Behind Novic Hospital. Wano nga ku Bat Valley. Yeah, tamanyi Novic Hospital weri aso no Bat Valley eri opposite but then behind Novic. Je tugenda okubeera. Tugenda wangula sente mmeka? Asooka twa $5 million. Where's you already? Yes, adako $1 million. Then adako $1 million. Zezo wona $1 million. Indako. Twasooka gamba 10. Yes, and we sat down with these guys. They were complaining and they were saying babantu abala bagenda bati like, you know. Yeah, I was suggesting to the mene kumitwalo 10 but million 10. I'm sorry, $1 million 10 naye abali bambisanya abali banji so they won. Wali agala wa team $1 million 10 abasikade baviremu awo. No. Tusigale nga wekyali before. So mwene Henry ne muteesa ne mugamba tuzikutulemu nti 5, 3, 2.
sente ezo weziri Henry sente weziri abaana bagenda zifuna Tetwagala mwana ku we're not going to do mbunkuwe check, no. I think it's going to be given right there. Yeah, munaye nga dance group eri yekakasa nti egenda zisinga munaye ite omukoko n'amagye bagine security yeah, cash. Who are the judges? Dance Mamweta, Josh, and DVD. Wow. MC? Kerry Berry. Cassie Berry Cassie and Berry, T sorry, and Cassie Berry and Big Champ. Big Champ yaliwa. He's called Timothy. Timothy. Then Henry agenda kukola kimu ku lunaku olwo. Oh, yeah. Tugenda bya n'ebintu bingi tugenda okola because of course we're going to perform me and her. Yeah. Oh, this is so emotional. Oh, is it emotional? Yeah. I feel like of course we are the hosts. Era fa abajoga ba. Kati Zyra ogenda kugira mu dressing ampanvu nnyo ngeringe y'abagole. Queen w'olunaku. No, it's on a probability because it's twategese fit on fire, right? Eri ku probability kwambala that dress. Fit on fire kitegeeza ki? Bigere ku muliro. Oh. Bigere ku muliro. So you have to dance nafune tuwulira nti yeah, bigere byo biri ku muliro. You just have to show your talent. Zyra, what are you doing that day? I'm performing with him. No, after performing. Ngamugenda backstage ngamutula. No. Remember, we have to give those guys their prizes. Ani kumulyango kubanga I'm so professional in that. Okubeera ku mulyango awo. Yakusasula of course. Yes. Kubanga ndaba waawo obugayaavu nina okubanga I monitor every situation. So omulyango ogwo njagala mugumpe mbeere nagwo bulungi. Nsololeza mu motoka yange. Tusololeze mu BMW oba mu Toyota yange. BMW, it's okay. Neye ekola. Bas, kuba njagala nga bwensula wano. Wejjula nga okuliita. Tusooka ne tugijjawo. Naye nakuze ubbi. Katesemu kano. Zazifuna. Tuviridemu lukaya. So bannange mujje fit on fire enaku z'omwezi nga 14. No, 4th January. Nga 4th January. Yani yangambye 14 nga enkwata nnyo olwaliro. Nga 4 January. Let's all be there okuyingira zigenda kwa meka. Emitwalo 2 then netable yakakadde. Netable yakakadde. Yes. Table what? 5 antu batano. Hey. Table ya meka. Kakadde kama. Because Alan yali atusubiza table 2 si. Iwe. Zyra. Wama records jezi. Nzai said eya. Enda bawe mpewo tulange paka kuwulira bubi. Nebo tuvaawo leero. Ngakiwuliddeko nga twambuka wali munaye. Mwana Henry bannange Egesa. So bannange tubeyo fenna nga 4 January kigenda kuba kyejjobyo, kigenda kuba kibootaboota. Ow'amazina gwe yekakasa nti oyinamu amazina. Amazina agamalayo. Tojja kuzannyamu. Ye by the groups zigenda kwewandiisa okusasula. Bamala dda auditions zaggwa. Segeza groups zigenda performing already wezi. Ya finals. Zigenda bera. Zasasula. Yeah. Ya basasula mitwalo 5 for registration. Do you have surprise guests like artists? Yeah. Bagenda kujja. Yeah. Dax vibes. Of course. Even Mickey Wine. Yeah. Wanange. After the ladies. Muchindi kyo mukyala. You can tell. Kwacho sonze munze munaye. Naye abamanyi omma. Kati abayimbi bamwe aba TikTok tebabeeyo. Abasinga gye bali. Virota. Liam Voice. Not sure. We're not sure about that. Naye we're still confirming with them to see if we'll be around. Nimwe nga mwakitadde musente mwazijjeewo. Henry, where did you get the money? Ninga tebogera bajja ssente. Zibunyo sana omuntu nga yogera bajja ssente. Mukola wa ssente muzijjawa. 5 oli awangudde 5 oli milioni 3 oli 2. Mami? Mbu mami?
Alan sende jeziri. So zibaawo mu cover. By the, like zibaawo sent. So ladies and gentlemen, finally tutuse interview gye mwansaba ngireese tulabe obulamu bwa Zyra ne Henry bwe butambula. Abaana bano bwe batunuulira ku TikTok njagala nsooke nkifune kubanga nina audience yange wano etali ku TikTok. Nina audience yange wano ng'oba oli awo ebintu ebimu babikakasiza wano nti bituufu. Okitegeera? Ninako abantu bange kuno nga emyaka gyammwe tebabalaba nga gwe mundi ogusoose balaba. First question. You guys are a couple. Henry, gwe musajja. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Yeah. Hey. Ladies first. Bw'otunuulira Henry weerabira. No, that's the protocol for. Abano bw'atunuulira Henry. Yeah. You guys are a couple. Yeah. Mweyagala. Yeah. Henry. Mweyagala. Who said I love you first? Of course, it's me. It's you. Bas, out tutandise. By the kati very serious. Kati abantu bagenda kwa batulaba. Henry. When did you first see Zyra? Mwaso wasinkana wa. Era ddi omanyi fa abasajja. The first time to meet, omusajja lwosooka omulaba. Omanyi go fa abasajja lwolaba omuwala bwoti. Oyagalirawo okubaaya akagambo k'oyogera naye fa abasajja osooka n'osirikamu noga mwana kati fa bamu basolida oyogererawo. Naye kati ka moment yako kaali kati the first day lwasooka omulaba. No, like we were friends. Mwasooka kuba bamukwano ye? Yeah. So, there were things. Mwesanga wa? Do you recall? At Prince's place, right? Yeah. Mwesanga Prince? Prince on a video? No. Prince of Busoga. Yeah. There is some friend of ours. Yeah, Jitwa sang. We were shooting videos. Yeah. That is a face to face, right? Yeah. Face to face. Kati ogamba di ladies no mugamba yo girl. Kati we mankola interview eyo. Zayrah. The story is so sensitive. Yeah, munange binyuma. Kati abantu ababiraga. Yeah, tunatubeera waawo munaye. So I think it was last year. Yeah. So kira kakyali mukizibu. Heno kyaka kyali kizibu kyaka. Tebyali. Nze mbimanyi. Jukiro lya yaina fame already. Yeah. Last year. Ni Henry. Kati nze atawe nkuwera salute. Ate CRUZ. Banga mwana okuyimirira mu demu nga muwala wa kabiye. But we were friends. Hey. So tewasiba mukomoka. Tioba mwana ayinza okgaana. It took him time. Okay, all right. The thing was, yes, we used to text online. Like we tried out something, but it didn't work out. So netubeera bamikwano. Mukusooka. Mukusooka mwa trying out something. Yeah. Nekitakola. It didn't work out. So. Era nga kya mukwano. Okay. I don't remember. So. You remember? You remember? She will, mama. So we decided to be friends, and now tukaba mikwano no balungi, some good friends. Katolo lunaku lwaki alutera ogenda omugamba mwana? Did you text oba wali omulaba face to face? I texted. What was her reply? Olimba. Wange? She said you're lying. Why did you say you're lying? I said you lie. By the way, I don't remember things I answered.
But I remember my yes was said on that yes, ngasa to January, right? Yeah. You said yes ngasa to January. Right? Yeah. Ekitegeeza wasooka n'obireka naawe nga bw'omanyi oli beautiful. No, Ate Zyra leka walumya Henry nga tokkiriza. did I? Anyways, like it's a relationships when you do about it always. Yeah. Nenga yakulumyamu. Era bwe bityo beba tell relationship Yali very fiira. smooth. Yali fiira. Ng'agyewuliramuko. Ogyewulira. No. Yogera amazima Katonda akulaba. But what I know, she's just stubborn. She's stubborn. So when did you first meet? Face to face. Noga kati bino mngenda byogera face to face. Bina badde texting. I don't recall the days. Wange woman. Yeah, we used to meet. Yeah. Nekati Henry. Manyi kati tuwana. Tulaba ebintu n'ogamba nti waawo. Omanyi munyumira abaana. Kyekyasinga okukuba ku Zyra. Everything. I naturally love her. Wange? Yeah. Kati edda naffe abasajja ssebo tutunula siya. Yeah, ekyo kibaawo. Otunula n'ogamba. Tuni omwana ogamba yeah, this guy. Teri muwala ataliko kamogo. Asagala seka. Mbugo toyina? Alan, tuyagala kukyusa bintu gwe nkumanyi kati. Wamma, gwe mbuulira. Nze ngenda kati nze nyinza okukubuulira. Okitegedde, nze girlfriend wange nalaba smile ye banenga nsekera bulungi n'amaaso. Omanyi ebisooka. Yeah. Then before nga tonnamanya nnyo munda era oli bwagamba mu nze nasooka manya mpisa kirimba. Abalimba. Naye bw'olaba omuwala osooka n'ogamba ono omuwala nga atambula bulungi, ono omuwala nga muwanvu, ono omuwala nga mumpi naye anyuma. Kati gwe olaba ki? Anga when I gamble everything because you have nothing to hate on her body, so everything. Negwe Zyra wamutamiira bwenge Henry. No, kiri kusinzira ku ngeri gy'otegeera omuntu. So nze namutegeera. Describe Zyra. I think later. I don't know. When just soke tusamze kano akantu ka interview. Nga kali smooth, nga titunyize. Because when I come describing, she get mad. No, I'm not going to get. You will. I'm not getting. Ajaniga. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wama describe Henry. Describe Henry Zyra tandikiraawo. Cry baby. 1. Akaaba. Okay? Bw'omunyiiza akaaba. Ekyo ate Henry ninga yabadde ekirabye nga wakatuuka. Like Henry ali so emotional. Abiteka munyo feeling. Yeah. Kati bwakaaba ani amusirisa? Ate akaabirani. Kituufu ekyo nakyo nno. Katuufu nate nno kabuuza bwoti okaabirani. Kati okaaba, kati bwaba akaaba omugamba okaabira ki? I don't ask him. Manyi fedda mama ng'okaaba. I don't ask him, I just babysit. Gwe nno begeemimwa. Mama wange edda nga tukanga. I've never told you begeemimwa, have I? I've never. I just. Akusirisa wama. Era nga omanyi, you just have to keep quiet, you know? Nemuwulirize ensinga. Kati Henry waba. Yeah, I babysit him. He's lying. Do you but really? You ask him. And names I'm babysitting. When you're crying. By When the you're way, crying. Henry,
Henry, it seems Zyra, you know when Zyra is saying something gachamazima, there is the way shaga, yee, kati Zyra yo mumanyi bambi. Kati bwaba akaba omkola boti. I babysit him. Henry, no, you don't cry. Henry, kanasirika. Chicha singo kwagala okulya nga asirise. Asirise kyasinga kwagala okulya. Muga bw'omwaka naseka. Ko mwa sijja kwogera. But I babysit him. Ha. Do not. No. Henry, give me 5, bro. No, but don't give him because you take there. Oh no, that's really nice. Omwana yabulirirwa. Plus the other ones who are laughing. Andi bali bantu bakulu. Jose extra muntu mukulu. Safina muntu mukulu. Era bwogamba nti oyo omwana bwakaaba kyemmuwa sijja kyogera naye asirika. No, you take there now. Not that way. Ate bwe kiba kyakulya lugamba mu omuyembe. Bwe kiba kyakunywa gamba mwayo ka royal milk. Naye kakati bw'okikala nogamba nti that one I want to say but kyomanya mukolako bulungi nnyo. Alan. Don't drive me that side. Me, I just babysit him and I make sure he's fine. Then yes. Mwinala sibone wamwe? Yes. Kati bwamala okukaaba mwe temubaako na kyemmuwa mwamusenga busendesi mukisinge kwepa. We babysit her because she's a girl. Nasirika. Kati bwasirika. Nemugenda ku fridge nemufuna baka ice cream wakachyo baka berries. No. But it's even rare me to babysit my sisters. But it's normal to babysit. My sister, they are Alan. I'm trying to speed. By the way, because those guys are so strong. Yagalanzijeko walai nga muli awo wakawa mmwe. Bicha byebika bya Henry ebimuka by'amangu. Me. Wabadde mutuufu. Okimanyi ye? You are right. Like Zyra akukabya. Omanyi Zyra ayina effujjo. Ola nange katula kuba nti ogiddeko. Like she's stubborn and I'm also stubborn. I don't know, you just sit there and you chimuraga. Like I'm always quiet, you know. Yeah. Kati ate ye eddaluulye lisukawo. Yeah. I show him but I don't show other people. Zyra azanyisa piro. Okukuba piro. Azanya nnyo. Nazanyisa ne byatalina zanyisa. Nekisuka. I even have your scar. Yantika can cover somewhere here. Olimba. Nego stubborn girl. What's up? Am I lying? Zyra like azanyisa ne foko. Buchobo bwamba obusigo omugaati. Me, I'm going to tell my mom. Mbuno ki. Ate Zyra ebyo ebintu byokola naye oli nakunyiza n'okubira maama wo. Asa agenda alopa You're going to report me or are you going to report Egesa? No one is lying. Where is the thing? I have it just remember the street and pamphlet. Oh, what? I think it was on the days after my birthday. I don't remember what you did to me. I don't remember because I did nothing. Ani yasoko kuliza mune birthday? Ani yasoko kuliza mune birthday? Oh yeah. My birthday was first year. Allah. And yeah, I never used to celebrate birthdays. Munange nange, umanyi Zyra I don't celebrate birthdays. He never even wanted to celebrate it. Yeah. Indeed, it was a surprise, by the way. Ati chikyamu. Kasa tugenayingira mwaka mpya. Ate gudduka. Ne yoyo naye kyaliyo. But I think because when is Zyra's birthday? Yagwako. Mwezi ki? Guno gwenyini gwe December. Birthday ya mukyali otogimanyi.
ALLANCRUZ is a fake friend if you didn't know, by the way. Nali bulaya. We posted everything on social media, so you have to know. Zyra. Nze kankubulire. ALLANCRUZ is I think you now know. Yes, he's very fake. I didn't even know. Wala Zyra samanya bumanya nali bweru. Ate omanyi bwobeera ebweru eyo. Ebintu oluusi bijja after. Ekyali ebweru yayinza okitegeera. Akudala. Video ezimu eziba tezitrendinze nnyo. Bijja after. 700 or 600. You're talking about videos that is trending. Omanyi Uganda erimu abantu bameka. Alan. No, Charlie. Yes, I even follow him. We follow each other. You can't tell me that you didn't see. Kande birthday, how was she? Bana inaswala. No. Inaswala. I'm sorry. But I think eyange yali yadde mpozi. Yali ya November. Yenyaba. Ama try tunaba kubera this close, eh? November no? Yes, we were not that close. Zyra nedda nawe. Wala imwana gwe we were not that close. I swear we were not that close. 22nd November. Ola nyaga just kwagala isawe bibi, but we were not that close. Banange ba commenting mu comment section. Sakachaga ugamba nti yerabire yiyo. Yerabire yange nene yerabire yiye. Kati nachikola ki. Egesa yo yaddi wakati yegendo tuyamba fe tugenda nze ngenda kuleta wembeera. Yange ya September, biranga September. Mama. Mwaka we gunagwerako. Tunate tugenze kuba kyeyo. Manyi wano twemasula bwe masuzi. Naye nagikusindikira eyo gye naabeero ba Luxembourg. Ha, kudala. Mwali mulinya kenyonyi babiri ne Zyra. Not yet. Niba naye munyuma okubeera ku nnyonyi nga muli babiri. Nani yakufunira blue tick? Kwa soka Zyra ofuna blue tick. Banange endulu yali ku TikTok. Tewabira bambi kunyonyera ebyali. Sabira nnyo kuba kati amawulire gafuluma. Amawulire gafuluma. Tulaba balloon. Tulaba celebrations. Banange Egesa afunye blue tick. Egesa afunye blue tick. Na chenjuke nafuna blue tick mu mwezi gwennyini. Ogwa birthday. Yeah. It was 1st September. First what? September. September. So that's when I got my blue tick. September. Alanga naye. September. Wait, blue tick gwajijawa. How did you apply for it? Kwanga, you know TikTok blue tick, there is the way it bana ichikola amawulire ku TikTok awo omuntu ofuna blue tick. No mubuzo, it was something, you know. Negwani yagikolerako. Kale kakodiyo kamwe. Mwaka esigaliza ne Red Z. Zyra. Ani akulya ku blue tick? It was him, then Dax is a friend, Uncle Dan. Yakulya ku iyo? Yeah. No jifuna? Yeah. How does it feel when a blue tick? Before, nali mani, but when I got it, I don't know what really went wrong. I felt like I was normal at some point. Yeah, I was normal. I was like any other person. Tewali njawulu, just that until I recognized. Mama, chi heno kyasinga okunyumirako gwe? Chi heno kyasinga okunyumirako? He's caring. Nyumira care. Anasoko sinikira mu message ku machako. No, chisinzira. Now for me, by the way, at some point, olumu nsoko, olumu asoka, right? Why is it? Yeah. Yeah, because nze never kaleti. Henry kati wagenda dda ewa Zyra. Yes, nga wamanya. Tinyezo kutakuyita. Oyinza kuba mwakola okukyala. Omanyi okukyala okuli decent omuntu asobola okukyala n'atatugamba. Ndi kuyita kwolwo tofaayo. Tero nagendayo Segeza mama tannakulabako abiraba ku social media. Alani. Mamizi.
Te No. tebannamulabako. No. Baby, pull your whatever. No. No. Kati ono akuyita baby gwe nomuyita otya? Kyeshimu. Baby. Yeah. Naye kati kambabuulire just kano nkababuulira temukola ene bad manners before marriage. Yes, sir. That's Yes, true. please. Yeah. Yeah. Temukola any bad manners before marriage. Yes. Zyra, I've had. ebintu biba bibi ono asobola okuwa olubuto Yeah. n'olekawo emisomo gyo. Nzogera kunzulira hale eddalu wallahi. Bw'olaba ng'embeera ekususseeko dduka emisinde fuluma tewali agenda kukukwata. Fuluma, run for your life. Run for your future. Alan, are you married? Yeah? Are you married? Ati obuzibu genda kujja nti interview afuse Ase. ate No, it's just a question. No, it's Yeah. not it's a simple Ninakolayo question. show Simple question. nembayita namwe ne mumbuuza ebyammwe. It's just a simple question. Are you married? Nina omukyala nina omwana. Are you married? Wakyala. Wakyala. Nno naawe nno. Niyo ansabya njagala kutwala balala wakyala. Kati nno kankubuulire. Gwe wakajja ku TikTok. Fe emikolo gyaggwa dda. Alan. Tejali mu kamera. Tujja muyisabye omukyalo oyo Alan, bw'olimba. twali bambi. Tujja muyisaba obubi. Kitegeeza olina omulala gwe wakyala. Nno naawe bannange mundi bubi nammwe. Anti wa oli mufumbo. Ndi mufumbo. You so embarrassed to carry you feel so bad to carry say it your out. No, to carry your ring. Kati nno Zyra nkubuulire ogendako na interview eno yonna ogidaivatinga abantu bagifune bulala. Byonna bye twogedde ebyamakulu byonna obiyiweeyiwe. Naye olw'okuba Zyra oyina eddalu togambwako. Olw'okuba nkugambyeko akantu katono. No, Alan, no sex before marriage. No, I've taken your advice. I'm just asking as well. Back me up. Wamanyi ogedde bubi? Yeah, it was true. And then she was like, it's okay. Kitegedde. Naye naabuza ekibuuzo. Are you married? Nyotya Katonda. Zyra. Kati nze Ate oba oli married kuba yatugambeko nti Yes, he's why married. are you not carrying your ring? bambi kibi nnyo kye muli mu kukola. At least if you're not like oba toyina ring kubeera out there ng'ogiraga abantu, at least let's know your, you know, tumumanyi at least fe abali close. We get to know your wife, you know, ono mukyala wange. Temumumanyi? Tulageeko. Allahu akbar Muhammad Rasulullah bin Karim san Karim. Gwe kamalo balagako ku mukyala wange. My baby. Zyra obeera otya nga tofollowinga na mukyala wange. Sa jjukira naye akwagala nnyo bambi. Ngenda kuddayo Nanti tongambanga. ngenda kuddayo mugambe nti you know what Zyra, kati musembere wano kakole olugambo kati olaba ono mutabani wange. Yes. Kakati mulabye Or be set face. atolowooza kubikka Alan, Let's no wano bibino ne wano naye kulaki ababika face ye bambi. nedda Omukazi oyinza obba mugamba talaga face. no uyo She's pretty. No, you should have. So where's the ring? bamumanyi So where is the ring? wanje Where's the ring? kano bakakyakwedde kagenda okuluma ani yaleeta erinnya lya blue family. You ask him. Who brought the name blue family? Is blue Henry's favorite color? I think yachuka.
It was, but I changed. To black? No, orange. I don't know why I like that car. Orange and Barakaria. Orange, eh? Ojo the name depression. Njaka. The man just about there. Can you actually remember the blue? Black? Zyra. Yeah, it was one. No. Blue is my favorite color, and nina name my dog Bajita Blue. Hey. Neka tegesa mutandika jjo kubeera mwenna. Next year. The other year. Ngatumaza akalulu. Anytime. Naturally. Ngo kyagala. Kyagala mbeere mwena. You're having a mic. You're having a mic on you. Naye Zyra alaka mukambwe. Zyra. For real? Zyra alaka oli mukambwe. Yeah? Amuyagala okutandika kubeera ne. Mbuza mukambwe. Mwagala okutandika kubeera mwena. Tugenda kubeera ffenna. Next year. Very soon. Yeah? Very soon. Naye kati kano nze nakala mu comment section. Kati jukira Henry muvubuka mulungi. Of course. Nawe oli mwala mulungi. Naye kati ne Henry njaka. Abawala aba inboxing ama Henry. Okebera essimu ya Henry. Buli omu alina password ya TikTok ya munne ne WhatsApp, Instagram. He knows my password. You changed Really? your password. No, I've never. You Let me see. quarter. I'm here as the witness. You changed. I've never. Do you recall the same password you had last Yeah, time? this is the same password No, I had as yours. no. We had the same password. No. It was, I don't want to. You recall very well. No gundi tajira. Yes, It was. no, it was sloppy. Let me see. You It was you sloppy. recall. You recall because we had the same. No, kati soko jemwe iyo. Soko jemwe iyo. Tulabe because you have the same. No, I also he changed mine. it. Hey, what Me, did I've you say? never changed mine. Look, Nze kantunule no gwe soko jijemu. look. Soko It jijemu was ajira. like this. Soko jijemu. You recall? I slept on a living God. Father, mother die. See? Eh, yeyo bado Am I choose? I swear upon my mother's life, Kati- I've never kati changed jamu my. eno. No, I don't know. I changed it. Why? Chukira mwe muri solida. Kina kubanga ekintu kikwafu. Amasima simalungi. Chain eh? Oh, chain ekalabula wano. Chain. Change the gem. No, so jiteka munda best way tejajikwata. Yes. Password. I've never changed my password, by the way. I Never. don't remember like putting Kati that password. soko weza. No, let me show you that I've never changed it. Let me call somebody. By the way. So ni soko omuleke. No, I'm telling because mbuze kubulia mazima because fena kati I think even Sone aina my friends all kati nga kubulia basatu. If baba bajukira. Abamanyi password yo. Yeah, some of them. Jireke tujja babuuze edda not on air. Nze sechuka. Sechu. Tokyusa. Yeah. Okay. It's the same. Kati soko jemuke eno. For this one, I don't think I recall. I don't know. It was the same. I don't know. Una chenro yakyusa password. Alan. Alan. Nje. Kali. Easy. Naye okimanyi kiba kirungi omusajja n'aba ne password. But unfortunately, Munange, if you send your things, babi mpereza. So that's the problem. Ani. Bwembasindika. They send them to Empologoma ye What do you mean? Mbwe empologoma ye Like, ulugumira mu inbox zawe. what I'm trying to say is, when girls like send you something, you take screenshots and you send me to WhatsApp. Yeah, sometimes. Sometimes. But then ate basindike no bigina direct mu sumi wadenga. Oh!
Bannange. Lindako. Bannange. Nze kino kitabanga. Henry is so mazimashas. Bwatyo. Like Henry abawala abamukwana. Akuba screenshot naga baby. Where necessary because sometimes. Asindika babi. No pozikonga. Bachalire. Like even my friends sometimes. Even your friends? Lindako. Mwe mikwano je gwanyiza Henry. Yeah, and he sends me, look at what your friend is telling me. And even they send nudes. And by the way, I did you guys yes, I'm telling them because they have to know. I see them. They do what? They take pictures in the bathroom. And they send Henry. And sometimes I burst in the car when I'm holding this phone, by the way. Like, oh. Kati awonyigira Henry onyigirani. The girls. Kati Henry ababa addamu ati nga Henry kati gwe kusindika amakanudo addamu ati. What I know is good in blocking. Like okay, to know where actually one will have to be with boundaries. So, bosuka boundaries, I have to warn you. If you can't do that, I block you. I'm good at blocking. Kati emyaka ja Henry n'abawala emyaka jammwe. Nudes bitandika biti ebyo. I don't know what's wrong with girls, and that's the problem. But to go to bawala banaffe, like, you know, sending things. But kanolaba mukwano gwo naye nga nude ye wagirabye. And then nnyo like girls because I definitely love girls and I support girls. But at some point I feel like olaba nno eba posting omuntu apostinze ebintu by'omuwala. Nenya but si nnyo. You understand? Because sometimes we girls babasindikira abalenzi. Because twagala kukakasa. Though like nenya na balance because some boys ask for them and girls are so like weba genda deeply in love to those who like, you know, ababera so deep in love, they can do whatever it takes. Yeah. Henry. Kati n'abakwana Zyra ne Zyra kubira screenshot na. I don't answer messages. Like she's not good at replying messages. Yeah. I don't reply messages personally. Posikira ngaira musanze musimba ngina mu blocking. Because whatever I'm blocking. No, I'm not good. Like ate kati oli yantegedde ali akiriza. Wama ole omanyeko omuntu nga you see messages sometimes but you don't answer them. Kati otegero olaba ono ngali mu angle za kwaniriza tomuddamu. I don't open messages. I'm sorry, but I don't. Enzo omunzi mbikulira. Nzimu bikulira mbasanga bali flirting na blocking. Nino n'omuntu naye agala oyingira mu love ya Henry Egesa ne abayina kyanoonya by the way. Kuba kati bana abaana beeyagadde bato twagala bakule bakaddiwe nga bali babiri nga Sophie Gombia ne Sam Gombia. Mubamanyi? No. Eh? I know Sophie Gombia. You know Sophie Gombia? I know Omwami we. Ne beeyagadde twagala mubeere nga Bobby and Baby. Lwaki sigwe ne baby mama? Afe twakatandika naffe olugendo tetunaweza adde emyaka 10. Nga wow. Relationship ya mpoze eri how old? We're going to make 2 years, right? 2 years. Bambi. Nga muri in typical love. Like as I told you, of course we are young, like to be money, you're always on and off. Waberako, basiriko, wemberako taliko. But chatuka kuchino like this last year. This very year, yeah. Henry yali agambye idea ki? Ngeyo idea ogamba Henry wangamba akantu ako kanyongerako nnyo kali kakabi nnyo. Ngogamba Henry twogera ku development. I'm a very bad person. Yeah. Kayagamba? No, but yante. I was a very bad person. Like, yeah. Very bad person. Nsagala abantu. Chebagament, I don't answer messages because says embereza abantu.
So he has been trying to put me in that form of being with people, loving people, behaving well with people. Henry wa abantu. No, si wa abantu nti muntu wa abantu nyonyo because naye muntu ali lonely, but at some point Lona. Yeah, at some point abantu obo ino kubeerako nabo, right? So nze ndi muntu like I'm not that person nti mbeera n'abantu. I'm so good with people. Mbu bichi no. So yeah, Jiabadarana. He has been fighting on that. Henry, can't you Zyra? Now we can wow. Zyra? Yeah, she changed me because I didn't living a new life yet. Yeah. With balance. No. Yeah, of course I wasn't decent by then. Yeah, not right now. Yeah, why watching? She says I got you want to buy a Muntunga inam characters No, like okay, I want to go so like start judging abantu nti omulaiba basi ya balance nti yeah. Naye want to go so sanga rasta bichicha ina bi dread, you know. Naye nga are responsible. Yeah. You know kwa no vunanizibwa so chiante come have to be responsible. No manya if I get this money is questions I went. I got this money chiche sidina. Henry okola mulimu kingoje ko TikTok. No, sinatandika kola. Usoma? Yeah. Usomera wa? That's kind of private. Oli ku university? Kind of. Oli ku institution? Kind of. Oyagala beera ki? Computer technician. Yeah. Computer? Technician. Technician, why? Because that's what I want. Kale gwe kiki oyagala osolovinga? What do you mean? Bw'osoma course? Yeah, I understand what you're trying to say. Gwe kiyagala osolovinga mu bulamu bwo olaba kisobola kukuyamba kitya mu byokola? Because kuva mbutonga ekintu kyenjagala like mbeera nnyo ku computer kiki these phones, you know, to your software. Okay. Yeah, so right now yeah, tolina kyo tusobola kunimba ku your software. That's why nze kyanyangwira nnyo to get my blue tick. Yeah. Ogenda kunfunya blue tick. I will try. Ogenda kunfunya blue tick kubanga kati ndabira. So that's njagala beeramu eyo line, you know. Yeah. What's your plan? Wakati ngenda kubuza ngo omusajja. What's your plan? Yeri mwana muwala ono. In case bitambudde bulungi. Ngabo mwagala. We have a lot of plans. Okay, I have a lot of them. Osobola otya okuyamba ku brand ya Zyra nesukka wano gwe ng'abeera naye gwayagala ennyo? I'm not really sure. Still sure. Too sure abosobola giyamba? Yeah, auntie, of course. She's a brand. I'm a brand. I engage to a branding. I'm out here. We're a couple, you know. So I think that's it. Zyra, what's your following on TikTok? 900. Yeah. Singa omuntu akubuuza osobola otya okwongerako ku brand ya Egesa Henry mu plan yo? Okujongerako. Okuleka okugattako. Already ndi mugattako. Ogaseeko otya? Ngaseeko ntya? Wee! Yeah, mama. So the thing is, Alan, she's a brand. I'm a brand. Yes. I Egesa Henry. Singa tubadde ne gundi ne oba TikTok nga eriko Egesa Henry and yeah, true. So kyandibadde okola content kikaki? I'm always dancing, you know, lip syncing, yeah, things like that. Zyra, dancer. No lumu nkola lip sync tulaba ne wano. Na because
But mainly dancing. Mainly dancing. Oyagala nnyo amazina. Chala mubibya. Wange? Chala mubibya. Mukyala mubibya. Zyra ayagala beera ki? Bwe mubaawo nga munyuma. Aloe. Okimulabamu. Yeah. Teri kitasoboka. Kisoboka. Teri kitasoboka kisobola. Kumabira nali short tempered. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. You have done a nice thing. Ladies first. Him. Henry are you short tempered nnyo? Yes. Eh? Henry, is it true? Yeah. Ani yali akubyeko munno oguyo oba ogukonde ng'anyiize? Ng'anyiize ne gumuluma. Ng'anyiize nno. Wamma. Nomanyi Henry nkwagalako mazima. Ng'anyiize. Ola kasita Henry akola kano. You also. N'atereeza bw'ati. Nene nenkovu nagambye. Ata onali sinyiga. We were just nenawe yi. Twali tuzi. Nenkovu ola yajeganye kati ajikiriza. No siji. Okay, one of the thing. But sisi wakuba muntu mbu because nyiga. We were just playing, I swear. Yeah. Okay, at some point azanya nnyo n'owuliranga. Nenga just look at him. Like I serious munyo nno. Embeera ze ye. Me I don't know. Oziraba. Me I don't. Katijukira gobozanya nnyo ndowooza agamba. No for Henry. Katino kankubuli. Nagambye Alan. No naye azanya to the extreme end. Azanya. Nnyo nga wowulira. Just that. Akweka ebintu byo naye flat atamanyi kiri. Alaka ayinamu ogwo omuzanyo. The thing is, I like laughing. Whereby, okalo bintu ebimwe bimutukako nga nanyiga nga talina nyiga, so I'm always laughing, nikimunyiize kati okuzanya kwategeeza. Ate Zyra oyina ekyejo. No. Si kyekyo Henry. Zyra ayina ekyejo. Tulaba nti agamba nti okaaba mangu naye alabika akaaba mangu. Nze ndayasigira like akaaba mangu. Yeah. I don't cry. Nze ne waliwo oluusi lwe mbalaba ku TikTok eyo nga ndi eyo Zyra. Ne ngamba Mukama. Kale bakadaama babeereyo mu biyumba bambi nga muba inspiringa nga bagayiba nesinga ekisajja kyange nakyo kibeera. Tebamanyi nti nammwe mwina bye muyitamu. Ne mmalako ennaku nga 5 temwogera. Ani ablockinga munne? Ani ablockinga mukko munne ennaku? Amani asinga. Naye Zyra bwe wefula serious mbuno mbutoyagala abantu kwogera mazima. Genda eri. You, not me. Akuba ekibloka. Mukati otayagala mwogere. Nakubloka na WhatsApp. Tutyo. WhatsApp, TikTok, Instagram, whatnot. Hey. Kati wakublockinga omunonya. Yeah. I'm sorry. Webana nzali mu sorry. Nediro nali mblokinze nga toli mu nsobi. Tewari.
Zyra. Yes. Henry akutwalako out. He plans, but I disappoint him sometimes. Kinyizaamu ya. Nsobola kitegera kyoyita mu Muganda wange. Tujja kugwa safari. Lumiba bungi. You take the yeah. My God. Chiruma. Nkimanyi nze gonnyonnyola. I'm a victim. Kimanyi. Yeah. Like nokera ku macha oyina akafo koyiyiza oyina ebintu yoyiza ofunyemu akasindika katono ng'omuvubuka nogamba omuntu tijja tugenda tukole video. Naye nawe nedda banna nga tisagala munfuule mubi. He doesn't plan something like that. He's like, No. let's go for a movie. At least sometimes you okitegeera. Ate ono mugenda mu movie mbuye agenda kukola video ne ba Dax Vibes. Ye Kino muyindi gwe bagenda kunyigira. Nawe It's no. Nogera amazima bakuki. It's not like that, Bambi. How is it? How is it? Amakati nze nkugamba. Amazima gali nti nze muntu nnyo wa kutambula. Abashitegeera muntu nnyo wa kugenda mu kutambula like. Nze mba sina. Ati no nange nze siri muntu wa sitambula. Nego bwakugamba you are available, right? No, like yeah, of course. Beera. Kubanga nze nkitabye ng'ebiseera ebisinga ye Henry bw'abanga bamugambye nti Henry this. Tayagala agenda nani ate bw'ogenda nga Hey! Oliwa? Kati gwoba ogenze ne baani? My friends. Anti muyinza okuba ba friends naye nga Zyra tabaagala. Abaagala nnyo bayigawe. My friends. Group ye yaba TikTok gy'otambula nayo mulimu baani abalenzi. Sina group. Okay, I have friends. Kale mikwano. TikTok Yeah, toyinza Mr. Right, Kaka, Tevin. Yeah, those are my close people. But I went bangenze nabo. Have fun. Mubeereyo wekka empewo n'ekufiira mu theatre. Ayisa agenda. Ese esobola okukubira mu theatre awo. That's the problem. Let's sigenda mu movie. Hey. Yeah. Esi. Pozi mulabira wa movie kwa Arena Mall. Twali tugendanga kwa Kashia. Akasha movie ya Meka by the way. I don't know. I also don't know. Mwabagenda yo. Naye munaino for tulaba wano. Olaga mabati. Omwami yayanga, omwami yaga batokwata ku simu. Okola ekintu sometimes like something like over this over but they help us sometimes. Nina akantu kenda bi Henry. Ate nange kannuma nnyo ye. Like kirabika kuma babiri kuliko omuntu gwoboyogera naye nga ali ku simu ye. Yeah, so I know chiba kinyiza bali that. Okiwulira? Yo no yenyini awoza chiba kinyiza. When did I do that? Yo when did I do that? Yo ora. Abera ku simu. Yo yenyini gora. Ngoyogera naye. Yes. And when nakachimu kwa mundo ogu. He's lying. And I did it intentionally because yali achikola nnyo. Nawe rumunajja. I think it was yesterday but when did I do that thing? Nawulira obulumi nga bungi. Yeah. Zyra singa kwagala kulya ki? Byali atachabya I don't know why. Byali ki? Nayaganya opaga. Henna singa kwagala kulya ki? Yali abuli ki. Yeah? Yes. Zyra singa kumanya kufumba ki? Everything. Akamere ke kawooma. Yeah. Kati okalya ddyako. Ate olowooza ngambye nti tikawooma nga sikalyanga kunakalyako. Temubeera mwenna. Abula alanyizende. Alana. Tukaba n'abaana. Abako mujebala emirimu. Naffe eno tukakalabya. Je tuli eno tulina Egesa Henry ne Lady Zyra. Aha. Zyra banna.
What's your best TikTok sound this year, Zyra? Jobugalo mu maaso. Best TikTok sound. Koledde omwaka guno. Nina kayimba k'omwami wange kakanyumira. Ani? Kagenda kati? Nsiso ayimba naawe. Kayimba ki? It's called Ride. Huh? Ride. Kati no kambabuliremu abatulaba. Tuzze twevuga mu motoka ya Zyra. Egesa aganya ovuga emmotoka. Mbutavuga motoka ya mukazi. Egesa alaka atamanyi vuga motoka. He knows how to drive. Huh? He knows how to drive. Mbutavuga motoka ya mukazi. Si ya mukazi. You heard him right. He said sivuga motoka ya mkyalo oyo. Ha. Kati atawo nkitegeera nnyo. Alayika amateeka mangi. Awolinye speed. Kendeza. Si mateeka naye. Okay, waba nvuga tukayana. Naye ennaku zonna sinsirika nengaka. Tikako mu speed because avuga speed ya. Ate nange mpulira nga kijabera kyekimwe n'amubuzi. Nawe oli muvuzi wa speed. Oba tovuga speed naye munayo omuntu. How did you feel nga Zyra aguze motoka? Bannange Obviously. Bana Zyra ojjukira olunaku olwe lwatusanyusa nnyo lwakumaze tumpita mu nnaku zo za ssanyu. Nemugana amazina nze nakwesibako. Wama olunaku I was very happy. Very happy. Wali ogivuzeemu ke ye motoka? En fact, sivugangako ku motoka ze. Lwaki Henry nakikola bwatyo? Olabika oyimu akaze kange. Nze omanyi baba banvuga mu motoka yange. Ndabirwa munayiza mbuse. By the way, nze siri bwentyo nno ku motoka. I sit and you drive. I don't complain. Kristo mugamba nti baby vuga. Gulumira kuba nga bakuvugako. Simwande tumuzo nagaana. Naga sivuga motoka ya mkyalo. Waliwo ekyama. Yakimanyi yajja kwetu namwagamba why. Sicha speed kyokka. No, but that's not the thing. Neza sagala bwagaza. Okay, sikwa. Naye I feel like binyuma nyonga bakuvuga. Henry. What's how old is Henry? 21. 21. And Zyra is 17. I made 20. Yeah, you made 20. 20, 21. Eje banzibuzibu. Mwena mba mukyanoonya bye mwagala. Tebasumbuweyo situation. Of course you have to be ready for everything. Wayogerako ne muganda wa Zyra amwagala nnyo. Muganda waliwo? Mwanyina. Amwagala nnyo. Mbona bamwagala? Waliwo mwanyina amwagala nnyo. Waliwo mwanyina amwagala nnyo. Oli yasooka otugulira eri emmotoka nga tugenda ku ssomero nga twevuga. Bamuyitaani your brother? Dennis. Are you fine? You're not. Dennis mwogera mukwano gwo like mukowo. Talk. Gw'oloopera nga Zyra akoze emisango? No, we can solve that also. Sebo naffe sebo tuludde mu relationship. Wamawuliriza. Ffe tuludde mu relationship Zyra. Buli obaako n'akazibu ofuna gw'oloopera. Shiya. Kati gwamu oloopa waani? Ku saidi ye. Ogenda wa mikwano gye? Kuba nkimanyi toli muntu waawo yeefasafasa abantu. Ogenda waani wamma. Obeera mu nju n'osiba sumbuusa? Nowhere. No. But then Alan. Like sikumanyi. We sit and we say to our things. Wali okuteeko Egesa ne ka message? No. That's good. Egesa, webale nnyo. Thank you for maintaining the standards. You're welcome. Yeah, webale nnyo. Tebakukwatangako. Wuli Egesa bwaseka yesebo. Owulidde obuseko obwo? Alan. Ngenda kuleeta ebizibu waka.
ebine by'amasimu tubiveeko masimu matabuzi machamu. Ani asinga okwagala okukebera essimu ya munne? Nze. Nze. Oyagala nnyo okukebera? Kebera essimu mpaka munda. Kigeze Egesa aligirasa nnyo. I don't know. No, I'm not. Okay, I am. Egesa ye muntu agamba ne CRUZ nga mwogera nnyo. I think she has never seen that side of me. But she'll see it yet. Yeah, she will. Very soon, yeah. Kuba Egesa ondabikira okubanga CRUZ bw'aba ayogera nnyo ne Zyra. Atandika okubeera CRUZ era gwe gwayita ku ddiiro buli kaseera. Era nagambye interview eno. Abula ala nzendeka. Kamuleete. Kubanze bwe nkutunula mu maaso bwenti. Ndaba indicators. Nti Egesa waliwo ekisaala kawe yatanaga. Anjagala CRUZ akatanjagala. Tachinfunangamu kubaira. Have you ever? Done what? Like, towulira kye twogerako. Abadde tawulira kye like twogerako. she has never seen that side of me, the jealous side. Have you ever? No. How is mommy? She's fine. Ali fine. Ne Egesa. Nerukera ku makya. Zyra nakulekawo n'agenda mu America nga wakudda after emyaka 5. Mberawo. Teweesooza seeka. Mberawo. Mberawo. Asobola okusanga. So kunsanga? Yeah, I can. Me, I don't love whites. So I can find. I think I go agamba aliyo bazungu. Webale nnyo kyembadde ngenda okugamba ne Egesa. Oli musajja mugezi. Egesa oli musajja mugezi. No, amala abadugava abaleli they're so into working. My example is my brother. So I don't think I'll even have time for such. But anything can happen. That thing can take even an hour. Bambi, I will come back. I'll wait. You'll wait for Egesa. Yeah, I'll come back. Atenze wengine. I'll wait. Emyaka nga 10. Ate gwe omugambye 10 obadde omuwa. Batukubye nnyo. Batukubye nnyo Egesa tokitegedde naye batukubye. Kubye nnyo kwegamba bulwayo. Wegasa ne ala nno naye kankusaasire. Anti gye mulaga mu njo bimanyi. Nze tubeera ffenna. Ate akamere okabyotya. Ala nze nvaako neesonyiwa ndeka. Ala neesonyiwa. No, we go there. Sigama achokubeera n'omuntu omuntu omu abeerayo naye bati. Anti labayo. Kikola ekyo webali nnyo. Ekiri ekikola. Christmas, where are you guys? We are home. Oh my God. Ndowooza mami ategese ekimere. Egesa coming home. Naye where? Tuli bwayisaawo. No, I can't go at their place. Gwe nno naawe. No, I can't do Dino that. ebintu nze Zayrah yaŋŋamba ewaabwe ba .com. Tebikyalinga biri ebyokubeerawo omuntu n'ogirotya yaŋŋamba ebyabwe bya .com. Mami abuuza Zayrah. Desire. Desire. Is Henry coming? Mami, I called him, but he sounded like he doesn't feel like. But maybe let me call him back. And well, Henry, Mami has said, "Are you coming?" Henry, no yambala mangu, no kute chigere ne jinja, no yangu wa mangu. Kati mbulira amazima ngo ogenda swaza Katonda. Togenda Christmas wa Zayrah. Swaza stand, sorry. Sigenda. Togenda Christmas. Agenda yo. Tamugera tambula mu ya Christmas babiri. Nze tambula by the na kunkulu. Yeah. Temugera beera mwawo yadde mu kaseera kammwe. Akeddembe. Nze tambula na kunkulu. And my mom ainza kujja kazigoko. Nyoyo sina kazigoko ngende ndi wa mama. Oyisina na Christmas mugamba anti nere waffe waliye kino. But he doesn't work because
when I asked him, he's like, may I respect your home, what? Nayenga. Go so genda yo waba mchara. You can go there. I also can go there. Like simanyi kurati na yampuchuya mu buzibu. Kati weba bikuwa buzibu. Make it official Egesa. This is 2021. Tutambule kanali na gundi. Na Sasha Ferguson. Kintu kyatambula. Temwakiraba. Abantu kabaloza kigenda kunyika nekitambula. Ne baloza kigenda kunyika nekitambula. Sawa zino bagenda mbana babiri. How old were they? Ate bakivuga. Bawasaba ina. Sasha Ferguson omanyi. Yes, bawasaba ina makame. Nga bakyali bato nga mmwe mutandise. Jukira kino ekintu mwine ngaje mukivuze nga mukituleetera ku plate muti. Ne tukyagalirawo. Si kizibu kyakola. Alan, can I push this thing here? Where? You want to push it in front? In front, You know, eh? here. Oh. Anna. Kati nze kibani by the way nze kambabulire nze ne mmala mukola omukolo gwammwe ogw'okwanjula ye mbeera katumu kubanga mba njagala n'enfulumira ku Zyra ngamba ojja guno noga Zyra nonkona alani obojja nnyo kakana eringa misayo ffe tumusombera busombezi Allah ate enfulumira ku mulundi gwokka batukuma ababiri abafulumira ku bali ab'omulujja abo bagundi babere kati nze mba specifically for Zyra kuba abayimbi bonna bajja kujja Dax Vibes ajja kujja those abala ne batajja era balina obeerako nga batiniti naye Dax Vibes bajja mukolo gwa good and some other people naye Henry omwaku gigs like ngaluwa omuntu akugambye You ask him. Henry akuwa Henry ngenda kaniko kuwa gigs. Thank you. Ngena omanyi nze olaba by the get me wrong ati kino kanchikubuulire kubanga nkimanyi ng'omusajja kisobola okukuluma. You know why Zyra is my friend? N'abasinga tebakimanyi eyo. You know why Zyra is one of my best friends on TikTok. Kankunyumiza story. Me I never knew Zyra. Omanyi yamanyisa Zyra? Chicken. Kati chicken ngajja wano ngamba bakaita Zyra ala ni akana kalungi bana kana kazi n'ebinyuma kana bakola bako mga simumanyi chicken. Nempayo obudde bwange. Ne following omwana Zyra. Banda falinga Zyra nga tekayina ki? Tekayina buzibu. Ne ngamba kati ngende mu inbox ya Zyra ntandika okudaagira eyo munange Zyra banagaano gamba mukwana. Ngamba naye muno ba TikTok mbateewumuliza. Luli bolo ndi musanga. Na musanga eri kufira kama Masha. Yali mwana wa Macha. Neno yaliyo. Ne musange. Ndasakulaba. I was there. You guys, Mali Mwambusene, right? With the other 12 guys? Actually, I saw Kubela behind you. Oh, wali mujozi. Oh, wali mujozi. Ndukira osoma ku mujozi. Owagira seno? Wali mujozi gwa seno. Nga guliko Henry. Ogulina ogwa black. Yagumba. So, kati muna wengambira Zyra nga Zyra biki. Nze nali manyi munange fiira. Kubanga nze ngampulira kefiringa kematira tikakola kati. That's Chishen Kugambi. I'm not a person of people. Nze ngendo sanga Zyra ngali so simple. Oshitegeera. Ngamba nino olaba. Nemga Zyra ojja kujja kushow yange tunyumyemuko. Na Alan when. Nga buli kye bangamba ndaba kiri the opposite. Nanga nayo n'omwana nno. Kwe kutandika okukolagana nani? Ne Zyra. Kati bwe nkolagana ne Zyra. Nangamba ajja mundeeterako. Munange mba ndi awo. Leero ng'akuleese. Kuba nze saagala saba nnamba yo. Ne ngamba oli waba alina omukyala ng'alina babi we. Lwaki togamba babi n'aleeta Bobby. Babi tolese Bobby. So umula mukati. Wega nywachi, wega kabamu. Just mind njagala nkubireko ku papa. Obagamba luli nagene nga tebalina katunguma. Ngatagwawo. Ekiro nagene nga. Amosono chili. Anti wagenda kiro. Tuki atuzukusi. Ala nzukusisa 12. Kanda isaziremeka.
Munana, sina chenali. Moto semeka. Kajamu kabadde Mukaga. Kale tugenda maliriza. Just judging amakatunkum because I love it. Jali zino sawa jali. Gobera mugumu. Nze wali nze CEO. Kandi tugende maaso. Munange leda akulese. Kati naffe tulina okukwogerako lwaki tukwagala. Okay. Ani asooka mi? Tenwe nawe onjagala. Onjagala nnyo. Bambi weebale nawe onjagala nnyo. Alani. Awo yotakwagala nnyo munaye. Mama. Me? Nayagala Alan way back when you were working with Spicy. When she was still putting on the boobs, eh? Yes. Remember Brighton? Yes. Yeah. When I met you, my problem is I don't put myself so much on people. But no mbuzako nenkubuzako nenzirayo waka. But otugenda maaso, like I started like, you know, feeling like I need a friend like you because you call me sometimes and advise me, and you get me gigs as well. Okay, you onteka mu position entuufu okusinga okwawukana ku bantu abalala because Ugandans bafuka mukwano gofu nga balina kye beetaaga, right? So for you this kind of person. Okay, we come here for interviews, but interview teziyamba. Yes, at some point to get somewhere, but naffe zinengages because your YouTube is something good. That's the thing. But telling abantu akulagirawo direct, you here because I need this and this and this and this and this and this. But you call me, you like now about the show. You sikubidde ne gamba Alan, I need you to call me, we'll do one. But you called me, gwekenyini no ngamba I need you here or jetulange share. You know, ata ekitali ku bantu balala. Bali ndo bakubire. Yeah, ate nze siri muntu nnyo wa, oh I need this and this. I'm not that. Siri muntu nnyo bwatyo. Yeah. Okawulidde. Mwana apanye bulungi bambi weebale. Weebale tobingamba ngako nno. Ate oyogedde and I felt like I wanted to talk about it. Gwaddako. Yeah, so this is my first time meeting you, naye. Bali ngakulaba ku social media and the way you treat her. Because ye muntu munaye muzibu bwotegeeramu, you know. Nolaba waso managing obera naye for the first time, the second time, you know, nemufuna enkolagana. Kati abadde akunyumizanga nti Alan is okay. Yeah. Ate ekimanyi naawe obadde obuuzangako. Yeah. That guy's show is nice. Not really naye. Omanyi Zyra. Bambi. Zyra njagala okwebaza maama we yakukuza. Zyra teyeemanyiiza. Yeah. She's not this person because akumanya ajja kuyaga. Alan, ate Henry omukyaza ddi? She has never. Ate nga aba akwagaliza ekikuki? But she knows when the right time comes. Ebintu byekola. Okitegeera. Era nkimanyi right now. Ngenda gena mu comment section yange ngujudde emitima ejja bbulu. Mama. Naye ekigambo ekigenda obeera. Kigambo kigenda okuyitingana. Alan tatwagala. Naye bambi sina gwe saagala. Sina gwe saagala. Sina gwe saagala. Nga saakulabye ku Pepeta. Pepeta? Tewategera dates? No, I knew everything. I can't even show you the messages. Did you support? Yeah. You support? I sent someone to be there for me. Now I couldn't go there for some reasons. Because I got threatening messages in my inbox, you know. Bichi, you know, like Nadia got to talk out because I have my friends by one name to gain there. Not organize everything. Now is the message night is under catching. I had to send someone. And then it was a dancing competition and you love dancers. Yeah, it wasn't a dance competition. Hey, nalaba abana abazinyi bwe bali abangi dancers. Why? Chabika. But I know you as one of those guys abagala nnyo supporting fellow TikTokers. Yeah. Why didn't you attend? Can I please play this voice note? Hey. Yaffe? It's not yours. It's from the pastor. Oh, you know Musumba.
Wilson. Bugende. Yakusabira. No, we have to go there. Today. Kati tujja kwenda. Zayrah. Yes. Lwaki tewagenda kupepeta? Nze nayagala nnyo kugenda, and you know I love supporting people. But unfortunately, me with my mom, she had some issues. Abachimani. My mom has issues with her eyes, you know. So unfortunately, appointment here yali kuolwa lunaku. Yeah. But chikirira abantu. Mwagulayo ku tickets? Not really. I couldn't, you know, connect with some people like, oh, I need tickets, all this and this, because personally, you know, every me with him. Yeah. So, nenga, we are so supportive at Chochimani. But tufunamo obuntu chino, and we are glad nti bambi abantu teba balekerera. Understand? Nti yes. Henry. Nga tumaliriza sheno, my last question. My last question to Galewo. Mugera jinzira mwenna. Yeah. Why does the audience think never followers bamwe? Yeah. Lwaki balowooza mwe ba blue team temwagala green team? That is Richie ne Willie. According to kiri ku internet. People think no muntu akolagana namwe abatabaagala. Yeah. Lwaki abantu balowooza temweyagala era kyava kuki era imazima mweyagala temweyagala oba tewali kiriwo? Personally, I hate nobody. Nze njagala nnyo abantu ala nawe Chochimani for the time you've been with me. Okay, siri nnyo omuntu w'abantu, but so omuntu nsobera nenga that person is so good, do you understand? Since siri na buzibu n'abantu, but nze nganze njagala nnyo respect. I give respect to everyone. So me personally, I always choose respect over disrespect. Someone disrespected you? No, and the thing is, kisinze omuntu engejja kuyisamu nawe joina omuyisamu. Because we have friends. Oyina emikwano naye oyina emikwano egikuli close n'emikwano egikuli wala. And omuntu sigala nti omubeerako n'obuzibu. Just set boundaries. Yeah. Understand? Okay. Obeera ne kyaliwo okuba kati gwe oyina emikwano gyo buli omu omanyi omuze gwe. Oshiga naye sigamba nti bafunako obuzibu. Naye you just set boundaries. Noga ono omwana ngina kulesa example noga anachali wange naye buli lwajja wane wange ayono n'ebintu byange bikiki kati boundary gyoba ino teeka wonti tajja wo. Musi mu mutima mubi mu mutima mulungi tajja wo. Njagala kikomya wennyini ngawe mukirese ngawe mukinyonyodde we njagala kikomya saagala kyongera musaagala kisima. Naye nga no bad feelings. Yeah, you just set boundaries. Okay. Yeah. Kale mwongere okunga abantu ve wano. Sure. Hi everybody, teyampadde budde kweyanjula. Hi guys, my name is Zyra and olugezigezi mwana ono mulungi aya nga ndi mu maaso gammwe bamama bataata ab'emyaka gyaffe abaana abato because tetwasosodde emyaka nga tutegeka ekivulu kino. Tubayise nga 4 January 2025 ku Patida Samaj Twina Feet on Fire dance competitions nga akuyingira mitwalo 2 ne table ey'abantu 5 ate nga nengero bajjukiza era nga 3 omwezi guno twina press conference yaffe era kwennyini ku venue yaffe ya Patida Samaj. We can't wait to see you there nga 3 nenga 4. We love you and thank you for supporting us. Thank you for loving Alan as well. Yeah. Ciao. Yeah, so echa venue oba like atamanyi bulungi gundi we eri Patida Samaj asokwesa Buganda Road Primary School because eri opposite ne venue. Yeah, so that's it guys. Tubakunga muje mu supporting on the 4th. Yeah, tujasanyuka nnyo balaba. ALLANCRUZ is my handsome name. Sagala suka kwa no nako olwalero. For now, musibe bulungi. Bye guys. Nkwanjulira
ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka waakulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri oligino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.